biche biri mubaako musome mu kubikulirwa 14 ku lunyiro lw'omwenda n'olw'ekkumi mutegeere ebigenda okutuuka ku muntu alisisinkana ebibonyoobonyo nga saddaaka ya Yesu tekyayinza kumulokola. Ebigambo bigamba nti ne malayika omulala owokusatu n'agoberera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabuddwamu mazzi mu kikompe ky'obusungu bwe, era alibonyaabonyezebwa omuliro n'ekibiriiti. Ekyo kye kisooka kyakubiri. Ekisooka alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Ebyo bye bibonyoobonyo omusanvu. Ekyokubiri, oluvannyuma alibonyaabonyezebwa omuliro n'ekibiriiti, omuliro nga guva mu ggulu omulala nga guva wansi eyo, nga kibonerezo kinene nnyo, nga kibonerezo kya ntiisa, nga bya ntiisa ebyogerwa mu kubikulirwa 14:9 ebiribaawo eri oyo yasalawo obubi bw'atyo. Mu kubikulirwa 15 olusookawo wagamba nti nendaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo, bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero, kubanga mu byo obusungu bwa Katonda mwe butuukiririra, ne butuukirira ebyaddala. Ebibonyoobonyo bino bigenda kubaawo ng'ekiseera eky'ekisa kiwedde. Yensonga lwaki bw'osoma ku lunyiro lw'e15 wagamba nti oluvannyuma lw'ebyo nendaba yeekaalu eyaweema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikulwa, ne muva mu yeekaalu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu agamasamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Ekimu ku biremu ebina ne kiwa bamalayika 7 eby'omusanvu ebya zaabu nga bijjudde obusungu bwa Katonda ab'omulamu emirembe n'emirembe. Ne yeekaalu nejjula omukka. Yeekaalu okujjula omukka kitegeeza nti Yesu bwe yali ng'avudde ku ntebe y'ekisa yaddira ekyoto n'akikasuka wansi mu yeekaalu, yeekaalu nejjula omukka ng'akabonero akalaga nti ekisa eky'ekisa kikoze kitya kiwedde. Olwo n'afuluma. Olwo ebibonyoobonyo ne biryoka bibeera bubi aboonoonyi. Ne yeekaalu nejjula omukka oguva mu kitiibwa kya Katonda ne mu maanyi ge, so tewali muntu eyayinza okuyingira mu yeekaalu okutuusa ebibonyoobonyo 7 lwe byatuukirira. Newankubadde nga siiyogere buli kibonyoobonyo nga bwe kyali oba ekiseera ky'ekisa bwe kiriba nga kiweddewo ebiribaawo buli kimu, katutegeere ebiseera eby'enkomerero n'aboonoonyi nga